This is from Pantilla Radio. Wewawa wabaddewo ebibungesebwa nti bo ab'ekibiina kya DF ekikulemberwa omukramanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba nti kyajje obuwagizi bwakyo ku mukramanyiddwa nga Munyagwa era bwe batyo ne basaba kubanga ate mbu beegatta ku NRM. Jjukira nti Mpuuga yavaayo n'ategeeza tebagenda simbawo muntu ku ntebe ey'obwa president wabula ate tebalina muntu mukadde kano gwe balangirira nti gwe bali emabega okwawukanako ku FF eyalangira nti bo ku ntebe wa president bakuwagira omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo tobadde tuli awo ne bitandika okutambula nti Mpuuga yaddidde obuwagizi bwe n'abujja ku Munyagwa oluvannyuma lw'okulaba nti tajja kusobola era ajja kugwa ne babuuza nti ate kwani ku Museveni wa NRM. Avuddeyo bino byonna n'abyesambaga n'ategeeza nti tebannaba kubyogerako era tebannaba kubiwandikako ku mikutu gyabwe megatta bantu nti era basigala ku statement yaabwe eri nti bo ku ntebe y'obwa president tebalina muntu yenna gwe bakola ki gwe bawagira oba gwe basemba naye tebalina gwe bakola ki gwe bakuba okategedde ebyo nga byo biryabwa ye yakubwa mu kalulu kakamyufu jojozwa no omukramanyiddwa nga Hudu Hussein wa NRM avuddeyo obusungu n'abumalira kuba NUP era bw'atyo n'abasekerera nti bali eyo bawulira ekiniga kibatta olw'ensonga nti tewali attention ebaliko olw'ebyo bagenda maaso kubanga ate bakola olw'ensonga nti amawulire ag'amaanyi mu nsi yonna tewali n'omu aboogerako. BBC teboogerako, Al Jazeera teboogerako, CNN teboogerako. Kati mbu bali awo muli bagamba kale singa police tukuba mukaawo gotia gas n'obusasisasi nsobola okubanga ate tukola ki tutrendinga naye n'abasekera n'abagamba nti mubeere eyo muluzinge muki mu mirembe ba comrades yanange politics. Omuganda yagira nagamba nti kyerabirwa mugambi naye ate guba kigambye tatera kukyerabira. Wuno yavuddeyo okujjukiza Frank Gashumba namugamba nti naye olunaku olumu ng'oli ku radio watugamba nti singa MK tavaayo kwesimbawo ku bwa president gw'ojja kujja weesimbewo ki ekyatuukawo papa namugamba nti famire yange yakola ki yaŋŋaana. Jjukira ba PLU bagamba nti bo obuwagizi bwabwe babutwala wani wa Yoweri Kaguta Museveni. So omwana ono yamujjukiza naga nti MK tetwamulabako nga yeesimbyewo ate watusuubiza bw'atesimbawo gw'ojja kujja. What happened? Mbu famire yamugaana. So nga ate ye president w'ekibiina kya National Platform yavuddeyo n'abalaga butya bwagenda okubanga ate atambuza week gye tuyingidde agamba nti ennaku z'omwezi nga 13 bali Buttebo Buddaka, ennaku z'omwezi nga 14 bali Kibuku Butalejja, ennaku z'omwezi nga 15 bali Manafa bali Namisindwa, ennaku z'omwezi nga 16 bali Tororo. Abantu b'e Tororo baali complaininga nga bagamba nti nga tetumulaba ku ground wuuyajja ate ab'Ebusia ajja kubeera ennaku z'omwezi nga 10 Wono omwami avuddeyo n'agamba nti basajja bannange ebikazi bya NRM tubikole ki tubiboole. Ana bali eyo oli agamba nti ye waategerera nti omwagalwa we awagira kino nga ye akola bw'ati. Anyways ku lunaku olw'okuba nga tebalonkinga manifesto omukyala amanyiddwa nga Felista the Superstar yafunye omukisa ogusinkana ku mukulembeze we bulijjo amuwaanira ku mukutu gwe n'awaana omukulembeze we n'atuuka n'okumukubira akayimba era nga bangi babadde nga bamuwoninga olikana kato lwaki wenyiga mu politics tujja kuba amasasi biveemu bla ng'agamba nti apaana era ono okumanya yajja amazeeko gye bakwatira abambadde ebyamagye ye bye yayambadde era nga bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ayogera n'alaga omukwano gw'alina eri Kyagulanyi oluvannyuma lw'okubanga ate yamutuuseko physically. Pasakalenga ndiso agenda nga sirabye mukulembeze wange anaye mukulembeze wange kwagala nnyo era nsaba luno olutabalowoozeemu oluwangule bulungi kwagala nnyo yanziza nnyo banaye omukulembeze yansuubiza haga mukirabye haga teyaŋŋamba atinese eyanza nnyo Mr. President. Webale nnyo webale nnyo Uganda embeera nakweyagala nnyo. Benchi ebyagenze mu maaso kubanga ate bituusibwako engalo olunaku olwo nga munnange balonkinga manifesto naye nga nagikuteeredde mu vidiyo yaffe endala bw'oba togirabye mweno waliwo vidiyo yaffe endala gw'atasobodde kubanga ate oginnyonnyoka oluzungu lungi omukyala yavuddeyo n'abeera nga ate agikuddiza mu Luganda.
kamu ku kamu nabera ngate akakusosotolera wewawa ye omukuru Kyagulanyi Center ku lunaku luno lwennyini we yasinzidde okuba ngate akoowola omukulu Mathias Walukaga abangi gwe bayisizaamu eggaali nga bagamba nti ate bagyeko ow'ekitiibwa eyasoma looya ate kakati ne bateekako ow'endongo yamusabye n'amagezi amayitirivu ddala nga bw'amumanyi musajja mugezigezi atule wansi akwate peeni n'olupapula agende mu maaso okuba nga ate abawandiikirayo akayimba ng'ataddemu byonna ebiri mu manifesto eyo. Abemukono musiri mutanno. Thank you very much for that word. Honorable Walukaga, njagala kusaba sebo taliwo wano naye kakasa gyali ampulira. Njagala kusaba sebo manyi toyirya ne bayiya twafuna abasudde abisi twakusigaza nkusaba okole n'akayimba akakodongo kamotemete ne Uganda empyanga bigenda okuba olaba buli mwaka ndotematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu bewaffe nabo bamanye abantu bangi nnyo tebalaba bino abantu bangi nnyo tebawulira luzungu abantu bangi nnyo ne betwogera bibabowa naye bwe mulitematema mwe bacomedians mwe ba artists mutemeteme Uganda empya abantu balabe kye balwanirira abantu balekerawo ogamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanirira NUP bamanye kye balwanirira ne bwaba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira asobole okugeraageranya wa waali nawa waalaga awo asalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali nga abayimbi abamu nga bwe tuzze tubalaba beetabye mu nkyukakyuka ye omukulu amanyiddwa nga Womal Kiseka yavuddeyo n'atabukira abo bagamba nti mpaawo kye bakoze era n'ababuuza nti singa abukya ku makya obuyinza ne bukyuka ki kye bagenda okubagamba era nga mu abo yataddemu abayimbi nga Bamisa Kisemakula n'ateekamu abayimbi ba Haruna Mbiru n'ateekamu omukulu Fred Sebatta gattako bano abaaki aba bandi bano abaali bakajaguza emyaka 5 aba Frigo Band. So munyivu muzibu eri abayimbi bano. Kati abantu nga mmwe Bamisa Kisemakula ogenda kumala ogambe kyeggwanga ng'olutalo luno luwedde nti wali mulwadde omutwe gwali gukuluma wafunamu ku kisujjasujja n'otasobola ng'abaana ba Buganda babatugumbula mulaba temunyega tebibakwatako kubanga mmwe mwakola ssente mukuuma bya bugagga byammwe naye ekibuuzo kye nkubuuza ebisente ezo n'ebyobugagga wabifuna otya bano abanyigirizibwa bano abasibibwa nga tebalina musanga abo be babeeranga mu bivulu byammwe be babafuula kye muli singa sibbo temwali badde ne kye muli naye muli eyo mu nkukutu mukukutana busajja mulya musimbi babasasula mmwe nga mukola kimu kusirika sirika toyogera kati ogenda kutugamba otya mu Uganda empya kubanga eggwanga lyo lirina okukyuka oliyimirira okunnyonnyola abakutunuzzaamu kamera nti wali oyinamu ku kisujjasujja lwali lubuto alusa kiki nze neebuuza abantu kubanga nkwesibako nnyo Semakula kubanga abaana ba Buganda olaba kye batutuusizzaako mu Buganda nja kwesiba ku mmwe mwenna abeeyita ba influencer nga ddala kituufu influence yo togiyiteeyina wadde muntu gweyambye okuggyako olubuto lwo nga tewali mwene mubeeranga awo nga mukolagana n'obusajja mu nkukutu we mubeera eyo mwekka nga mukola bistatement bitukkakkanya nga mulowooza nti ffe tuli bafala mmwe muli bagezi nnyo naye eggwanga lirina okukyuka eryo lyo lirina okukyuka ligenda kulekawa ogenda kukyuka nalyo then onnyonnyole biki future yo sobola ogikwasa mu 7 ddala asobola okukuumira future nkubuuza kibuuzo kubanga oyinza okulowooza nti oprotectinga kumbe ng'ofiirwa bufiirwa eggwanga lirina okukyuka mujje tukyuse eggwanga bannange
Songate wakati mu kuwenja akalulu kusaidia ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu eby'Nakasongola. Yes, era still bajibwa mu kibuga we balina okubanga bakuba olukungana ne basindikibwa eyo mu kyalo wabula ate nga batuuse eyo bo ba foot soldiers basalawo kubanga ate balabisa government eri mu biyinza olw'embeera gye basanga mu bitundu byeyo naddala bwe bituuka ku mazzi abantu tebalina taapu so nga ate ne zandibadde nga enzizi mu kwana amazzi agavaamu agakozesebwa genyamiza. Mbalamusizaako baganda bange mwenna abatulaba eyo yembeera eri wano e Nakasongola mu kitundu kye bayita Kalungi we baatadde laale y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye yaolaale n'omukulembeze waali amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Ekintu kye mulaba wano eno luno luzzi gegana amazzi abantu ge basharinga n'ente. Twabagamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe muleeta eno mu nsiko ebiseera ebisinga muba mumuleese wali evidence oba wali obujulizi nti gavumenti eno eya Yoweri Kaguta Museveni teyina kyekoze. Basinga mwade mumutadde Nakasongola mu tawuni bino twandibitabye tutya. Singa Kyagulanyi Ssentamu mwabadde mumutadde e Nakasongola oba eri ew'ekakooge wantwanditegedde tutya nti waneeno abantu basharinga amazzi n'ente oba n'ensolo kye tubadde tubagamba oba mukitegera baganda bange. Ekirala mu kifo kino kyennyini Kalungi nga boolaba eno yonna yonna bagambye bagenda tuteekayo nuclear plant era abantu baawano babagobyewo. Boolaba abantu bazze mu bungi ne bajja mu bungi balabe ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu wano abantu baawo banyivu babagambye mufune gye mulaga mwetegule olw'ensonga wano tugenda kukola nuclear plant. So embeera yeeyo bino byonna twandibitegedde bitya. Nkugambye oba mugamba nnyo nti tukola documentary kati eno ngikoze nze batokke mulabe embeera y'abantu gye bayitamu wano eno nga banywa n'ente. Mr. President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the presence of the Vice President, Central Region, the presence of the Leader of Opposition in the Parliament of Uganda, the presence of all members of Parliament around, and other leaders according to your positions. Ye muzeyi wa Half London tebamnaba kubanga tebamuwumuza era nga bakyamuliko aba NRM bongerera ddala kubanga ate balabisa Half London nga bamutegeeza nti taata tumuyina mu 5 naye nga ne taata abalaga nti wachi wa NRM era abategeeza nti agezezaako enfunda eziwera okwegayirira omwana ave ku content gwakola ajje mu nkyukakyuka alabe ekitangaala naye mbu omwana yagaanira mu kizikiza kya NUP naga nti adde ku NRM at least yafune n'akaganya akadde waka alabe ku baana be yaleka Uganda naye mbu omwana yalema omwana yagaana naye nga ye Half London ayogerwako yasazeewo kubanga ate content amukyusaamu kamuzze mu lulimi Olungereza kubanga bangi mubadde mu musaba era nga yajeeyo Oluzungu n'akoola bakoodde kubanga ate benyigira mu nkyukakyuka. Biki kuliko Muzeeyi Museveni naye ayambadde Muzeeyi Museveni ate avuga boda ye nga kuliko Muzeeyi Museveni wano wewaka okirabi wano eno eyo Dinisa yateekako Muzeeyi Museveni nkyabalaga n'obutebe bwa yero kati mmwe abadde bagamba nti kitata wa Fulandani si wa NRM Muzeeyi amwagalira ddala amuli comment section mwanoonya kawogo mwe muli baavu musajja yakola dda Museveni alyampadde mmere Museveni tampanga tamuwangako naye musajja yakoze njagala kibiina kyange nganze okitegedde wano wange na wali wange wano ona uwe watata wa Fulandani nyumba endala yiri wansi
kati gwe Afrandani lwaki obuzabuza abantu nti wamwe temuli bulungi nga muli bulungi mumuli muswago nze yakasente akakoze era ku mulembe gwa Museveni owulidde wano na Let this message reach Kenyans, Somalians, Congolese, South Sudanese. This is the only time and the only chance you have to save your countries from dictatorship. You know very well Museveni is the main problem we have in our region. He has terrorized every country in East Africa. Ugandans are ready and very ready to chase away Museveni. This time, don't be silent. Please raise your voices against the impunity, the injustice led by this terrorist group led by Museveni. Ugandans are preparing for a biggest protest vote in 2026 by January. Make sure you add your voice. Don't keep quiet so that we can stop the massive killings, the torture, the abductions, the poverty that is making us to fly in every country in the world looking for jobs. And this time round, this is our generation. It is our responsibility. We either stay as slaves or we raise up and liberate our countries. Kyagulanyi agamba nti ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera ne bbaawe gw'ayagala era gw'agondera. Amakago gagume n'obufumbo bunyume ne Katonda kimuwa okusanyuka. Ebyo byava ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa kuba mu Adamu mwe mwavaka eya kati nno bwe kiri kubanga bwe kyali era bwe kiriba bwe kityo. Ono ye musajja oli mukyala, ono ye mukyala olina omulabirira. Ye bwatyo omulabirizi bwe yakikwasaganyiza esaidi eyo ng'asinziira ku kayimba k'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu so ng'ate wano wakati mu kuwenja akalulu yali abongako ku baana b'essomero baali bava mu ttuwa ab'enjawulo mu bbaasi nga bwe balingira naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Mukulu Alex ng'asinziira ku mpewo eza NBS ku mpewo eza BBS Telefina yayongedde okubalaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abalimu nga ntunuka. Yes, ngera kwagate mu batusako mu buwanvu nno obuwererako ddala so mubeere bagumiikiriza mumuwulirize biki ebimuvaamu ate nno tulabe kiki ekiddako. Singa mwe media mwali mwogera ebitu amazima singa eggwanga lyakyukadde but you can't nabo bakimanyi bw'oyogerako ekyakabi kati nga bakusalayo tuleme kuvumangana abantu nti ate Kyagulanyi muyaaye tumanya abanywa enjaaye abafuzi wano ne mu maofisi abantu bonna bakeera kunywa njaayi olidde abalala bakeera mwenge abalala bali mu bakazi n'abakazi njaayi abantu mwenna munywa enjaayi ayita bw'otonywa njaayi eno ey'omukwa onywa ey'abakazi oba onywa ey'abiki ne gavumenti yonna erimu abanywi b'enjaayi tosiibula mwami Alex omukulu mulonde amaanyi gammwe n'amaanyi g'abalala. Eggwanga lyetaaga taata kikaaki? Nze ndowooza kuba n'abeesimbyewo oba kale tutandike ku beesimbyewo kuba be bali mpa amannya mpozi nzijukiza omwomu tulina General Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa wa NRM oyo tayinza kuba taata kyamulemye ye taata kyamulemye kati 10 points program yaggwako ali ku birala yamanyi byaliko tulina emitendera esatu vision mission ne ambition byonna binatambulirawo oluusi vision kyabwa Katonda mission kyabuntu ambition kyamulugubi kyakweyagaliza so kati Museveni ali ku ddaala ki bwabiraba simanyi lwaki nga nti nze mbiraba bibatiisa ebyo bireetera obuzibu bwaffe nze mbiraba naawe obiraba Museveni ali ku ddala lya ambition mazima yava ku lya vision okubikkulirwa n'ava ku mission abantu kye bamutumye okukola kati ali ku ambition ye kyayagala ng'omuntu president kyeki safeguard ebyo byonna eby'abantu abali mu ggwanga to preside over nti abaye mwagala kukola ki nti kino nti nedda oba ye 2026 eriteeke ya Museveni esemba of course naye yakyogedde nti
mumuwe chance mu kisanje tajja kuddamu kola ki kwesimba neti wali abantu bagamba tuyinza kuyigiriza mbwa nkadde bukodyo bupya Museveni takyayinza kuyiga talina kyayinza kuyiga anymore tasobola kuyita 2026 retake. Yes. Kubanga tasobola kuwangula kalulu kwa 2026. Nontwala wakambwe mu. Ni wakambwe. Tugende kuwokubiri. Hani. Nandala mafabi. FDC. Nandala mafabi. Nani. Waliwo abantu ababa n'amanya nga galiflectinga kibali. Bende ku Kyagulanyi. Tuyogera na manfa. NUP yese Robert Kyagulanyi Center. Kyagulanyi alina advantage. Kyagulanyi alina advantage. Nti alina influence. Yes. Politics. Matari influence mataringa nnyo. So Kyagulanyi nze gambe advantage yeyemu eyokubiri emyaka. Alimu age bracket ye. Getugamba nti yesinga obungi mu Uganda abaana bato n'ekirala omuntu nga Bobi Wine kyangu omuyigiriza bano abamuvaako simanyi bampuuga baani bandibadde beekwata omwana oyo ne bamuyigiriza ne bamugamba yogera bwoti mpola mpola babiwulira yayagala okuyiga anti egi ye yakyasobola kati bino abafuzi bagamba abakulembeze bagamba Bobi Wine muyaye munyewanjaga biki they forget oba yali ne bwaba yali ne bwaba akyaginywa it's not a problem transformed leader ne Museveni alina byanywa obuugi anywa kyai alina ebintu buli omu alina byakola ki byanywa omulala anywa buyinza oba fugabbi nga ye kyeyanywa kukuba bantu nga kyeyanywa so buli omu alina kyandi mu kiseera kino mwe tuli 2026 bannaye buli omu anoonya amaanyi agali mu kiki mu munne tuleme kuvumagana abantu nti ate Kyagulanyi muyaye tumanyi abanywa enjaaye abafuzi wano ne mu mawofiisi abantu bonna bakeera kunywa njaaye owulidde abalala bakeera mwenge abalala bali mu bakazi n'abakazi njaaye abantu mwenna munywa enjaayi ayita bw'otonywa njaayi eno ey'omukwa onywa ey'abakazi oba onywa eyabiki ne gavumenti yonna erimu abanywi b'enjaayi otulaze nti kati omusajja ze Kyagulanyi muganda muli baganda ate mulina ebizibu ate mwagala okuyitawo ate mwagala kiki federo bigatta ebyo byonna ombuulire kigaana okuwagira Kyagulanyi ali hopeful there is hope in him n'olwekyo tuli mu kitoogo ng'eggwanga n'olwekyo kitoogo kigenda kwetaagisa buli omu tumwetaaga yes kati obusiru bwaffe oba obugayaavu bwaffe oba obunafu bwaffe omwana twandimuyambye buyambi nti gundi tukola kino kubanga alina abantu naye raba abantu bonna bwe bamuvaako ate abaganda bennyini mazima so nze ekintu kyeŋŋamba ku Kyagulanyi bannange mwenna abatula buli muntu tumukola ki tumwetaaga byonna bitulaze nti Uganda tennaba kutuuka weeyina kubeera byonna byeyogedde byetoolerera awo yali tennatuuka nakufuna independence yeah tukoze tutya okutuuka we tulina okulaga kijja kutwala sacrifices nyingi nga ki okufa okutuusa eggwanga lirina okulaga mulina okubeera mu perspective y'okufa webale nnyo sacrifices muwanga yakyogera nti ensi egula mirambo kyokufa tukireke lwaki waliyo ekirala kyetuyinza okuteekako essira awatali kufa yes nga ki voluntarism ekyotegeeza abantu bafuuke ba volunteers parliament efuuke voluntary government efuuke voluntary owidde amasomero gabeere voluntarism kintu kikulu nnyo
volunteers sacrifice kati nga abaana batambulidde mabega wa Bobi Wine olowooza abasasula that volunteer spirit tulina ogiza nti omuntu ogenda mu parliament tononyeeyo kiki sente naye ogenzeyo nga volunteer singa ddala ogamba nti volunteer kati nga gundi Red Cross ba volunteers naye obasinga obugagga. Yabadde n'omuze ogw'okufera abasomesa nga bw'agenda okubabbira ebigezo ebya primary ebya P7S bw'atyo yakwatiddwa era ng'ono tebyamugendedde bulungi nga bw'omanyi nti ennaku z'omubbi lubeerera ziba ana zokka n'ezono zaaweddeyo era nga yabadde alina okuba nga ate yennyonnyolako oluvannyuma lw'okuba nti anage gaweddeyo. In fact when ali nsomesa naye seegattanga mu bino nanka ebyo ebyokutunda ebibuuzo nabyegase mu weeks 2 emabega group ezo nayizingidde mu group weeks 2 emabega kati biri eri wena oli kansa yankubira ne mugamba nti maze emyaka 7 ekyo nakikozesa n'akatego nga nange njagala ki sente lulimi lwa business nga ona convincing omuntu akkirize akwesiga akuweki sente kati wamugamba ogenda kumuwacha ngenda kumuwa kubanga yatoka nangamba ayagala seti yaki ya bibuuzo ebya Piero ne mugamba ngenda kufuna nangamba seti ebeera mu paper mmeka ne mugamba zibeera mu nnya wali ogenda kubijja naye nga sibirina nange kweyiyango omuntu nga kumukonvinsinga bukonvinsinzi kubanga zinaligwe nali ndabirako mu WhatsApp group yali atekayo naye nga wabitekayo n'obidownloading nga tebibeera mu ki ebidaga password ate nga nange password naye sigirina Mwanje Enoka kati bani abali mu group ya ababitunda mu group ya Mwanje Enoka bumuyina ku platform ababitunda nze nali ne manyiko nganze yali agent woli ne Mwanje Enoka gwe manyi kubanga ye mu group ye eka go bidownloadinga no bitwala mu group endala no bitambuza kati nofuna bakirayanda Otuko kubanga igwa admin wa group. Watoka nayo nokola group eyo. Nali nayo ne group nange. Kati bane boyina mwabo. Abatu bali mu group iyo. Abatunda. Ate muli atunda. Ate nga batugamba ba Florence bikibiso. Abo nabo balina group za ngala. Nje tunda bibuuzo. Tumenyera abo abalala abali mu group. Tumenyera group ezitu abali mu group abali. Group endala. Sirina semna ina nabademba menyera. Kubanga waliwo group oliwo ni Mwanje Enoka ina group 2 batita eyo plate bullet Piero Iblets nabera nendala bagita Piero on board nabera nendala eyo kusatu era biddemu erinya katono ezo zize takiriza muntu yena kusendeka muki message yeka yakola ki zikati oli kanso oli gonde kansa Augustine nganze wanasoma ko WhatsApp number nze nali ne yange nga ate eyo sinze yagikujetinga nange nasanga munna nyiniyo ne musaba mu weekend ne muje wakayingira ne musaba anfula admin nakkiriza kati wayakiriza nangamba ogenda kuntemerangayo nenkiriza nja kutemeranga speak English what happened is Cancer Augustine yes Cancer Augustine ye yayingira mu group yange okitegera kati wayingira mu group yange awe yanfunira nzo okufuna access okwogera nange ayagala bibuuzo so kati nange bweyatandika okungamba ne mugamba ngenda kufuna nankubira n'essimu direct call ne twogera nangamba mbadde njagala yo ku paper za Piero nangamba neza UCE neza CE za senior sex ne mugamba ngenda kufunira naye nga mu butuufu naye sirikaki sibirina nangamba kati oyagala sente makane mugamba njagala emitwalo 2 nasinikira emitwalo 2 nensoka ne mblockinga mukawo akasendo kafunye ngakonka kafunye ne kukolo zinga ne wakuba ngange mu blocking ngazeyitamu netuddayo ku WhatsApp nasanga message nga oloda ngambi I know you're not Muwanguzi Emmanuel ekyokubiri I will get you fine thank you na komao ne mugamba I'm sorry I'm going to return back your man toloza yo ngambi tuna kuwali osindikira wa mtugambye ko
Nabatussako amawulire ga Speaker wa Parliament Anita Ntamong okubanga atadde amaanyi mangi mu kusuula abo bonna abaagala okubanga bamwesimbako ku ntebe ey'okubeera omubaka wa Bukedi oba Bukedea. Yes, era ng'omwo mwe mulina owa NRM owa FDC gattako n'owa NUP amanyiddwa nga Alpo Mase Marion. Ono nno ye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti ku mulundi guno yalinnya y'amagye tekigenda kubanga ate kiggwanga bw'asuubira bwe kyaggwa mu kisanja ekiwedde oba mu kalulu akawedde. Games Anita Among is playing, this time round you found yourself a competitor. You are used to being the Maria Antoinette of Bukedea district. You do not want to undergo an election because you know you have not done anything for we the voters. Additionally, Akol Zipporah is a sister and a personal assistant to Anita Among. In the previous election that was conducted in the NRM, Zipporah is the very person who petitioned Akol Helen on grounds that she's not a voter and she doesn't originate from Bukedea district. Should we say that of all the land people in Bukedea district, it is only Zipporah who is concerned about who originates from where? I am Alupo Masi from Bukedea. Otai Nomba is also from Bukedea. Akol Helen is also from Bukedea. How do you convince us that all of us with different backgrounds all do not originate from Bukedea? I want to challenge that, and I want to bring it to the attention of the public that Anita Among wants to come as a president in 2031. That is why she wants to make it look like as though the entire Bukedea and Teso at large is in support of her presidential race or presidential ambition. So that is why she wants to come as an independent candidate. I subscribe to the National Unity Platform, and by virtue of me being the flag bearer, I am going to support my president. That is none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are going to get nominated. I am going to get nominated, and I am going to run for this race. Anita Among, stop using the Electoral Commission. Stop playing around with the arms of government. Come and face us on the ground. If you think you have worked for us, let us have a race. Let us have an election in Bukedea. We want to give our voters an opinion. Let them have a say. If you win in the ballot, if you win in the race, we shall respect the choice of the voters. Stop giving the voters a limited choice where you are an imposed choice on the voters. We are going to face you, I am going to face you, and I am ready for you. Obadde Manyi Museveni ensonga eyamutwala mu nsiko kwali kujjako dictator. Naye ku myaka 63 Uganda gyeyina egya independence. Kati ate ye Museveni yakatwalako emyaka 4. Nze ate kasita namulabanga akabonereko ka bus ne ngamba ono taatutwale Rongo Ruutu. I have never seen for the years I've called. Simulabanga ku myaka gye nkulidde. Kugenda kufa. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda, yes, yavuddeyo okubanga ate ayogera ku nsonga y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni okukwata abayimbi n'abavujjirira omusimbi ate n'abaleeta mu by'obufuzi okitegeera okubanga bamuyambako okulwana ate bavuganya nabo. Ono yategeezezza nti kino yakikola oluvannyuma lw'okufuna fiya ey'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti azze mu buyinza kubanga yava mu music. So yalina endowooza nti mu bayimbi amea fact nti balina platforms, balina ababagoberera, balina ababakkiririzaamu. Yakimanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'avudde mu industry ayinamu emikwano mingi gy'alese emabega gy'ayinza okubanga ate mukadde ako akyusa n'egidda ku side. So ye kwe kusalawo okubanga ate abeesooka n'atandika okubanga abapokera omusimbi badde ku side ye. Ngenda kwagala kutuusaako omwami eyavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agamba nti wennyini awo omukulu Yoweri Kaguta Museveni we yasuulira step. Gavumenti mu kulwanyisa Kyagulanyi erina we yasuulira ennanga etya. Yamala obudde bungi ng'efokasinga ku kintu kyetategeera. Era bwe muba mwetegereza mujja kutunuulira nti okuva Kyagulanyi weyingira ebyobufuzi, most especially wano okuva omwaka 2021 okutuuka eno waggulu, abayimbi bangi
oba abantu abali batwalibwa nga abali mu third world oba abali like abandoned group y'abantu yali abandoned nga yasuulibwa government yagijjukira olw'okujja oba the outbreak of Kyagulanyi kyabakola 221 abeva match bamufutyanka government tekyagireka kyekimu kati government yasigala mu kusoberwa oba kiwanditse dilemma netitegeera kikyekwasaganya oba kyeyina okukwata kati yo yafokasinga nnyo ku musajja ye yennyini n'etafokasinga ku bizibu ekisinga okusuula gavumenti oba okugiwanguza kwe kutakolinga ku kye bayita ebizibu kati gavumenti eno esanze obuzibu etya Kyagulanyi bw'agizoganya 221 yalowooza nti bw'oba oyagala okulwanyisa Kyagulanyi lwanyisa ye as an individual neerabira okutakolinga ku bizibu Kyagulanyi byakola ki byayogera nze mpulira nnyo oba bw'oba okigendedde ojja kiraba nti abantu babuuza nnyo ideology. Remember even President Museveni mu myaka gy'ekinana yatuuka n'abeerako ideology etya nti mu time za revolution wayawukanira ku normal politics owa bulijjo ti revolution kituuka omuntu oyo akalinga out that revolution oba yaba akutta omwo mu spearhead w'ekintu ekyo atuuka n'abeera nga temwetaaga idea wabula ye omuntu yennyini n'afuuka idea kati ngenda ne mpulira nnyo abantu ne babuuza Kyagulanyi talina ideology biki ye kennyini omuntu spearheadinga revolution ye yennyini yabeera ideology kyovulaba woba ojjukirako oba mwawulirako enjogera awo emabega mu myaka gy'ekinaana oba okwambuka okudda awo waggulu mu G20 nga gitandika waggulu awo baatugamba nga Museveni afuuka kapa afuuka akamyusi manya afuuka ekiswa kyavanga kuki kubanga Museveni alina idea gye yali atambuza eyo idea yatuuka n'eyingira mu bantu okitegeera n'ebanyikira kati ye yennyini n'afuuka idea kati the same applies to Kyagulanyi kati gavumenti esuulirawo akabonero tiyagenda nefokasinga ku muntu neerabira nti ono omuntu alina ensonga kwatudde kati ate neetakitegeera nti nno oba oyagala okulwanyisa ono omuntu kola ku bizibu biri byayogerako kati gavumenti emaze emyaka gino neegiyise gineeno 5 lwaki mu kaseera kano egina kusanga obuzibu yo yalowooza nti bw'enaakwata media houses n'eziplanting oba like n'ezezza neziteekako ba propagandist neziteekako abantu like abasiiga akaso okulwanyisa Kyagulanyi egenda be mu mazi amaanyi not knowing nti bwekoma okulwanyisa Kyagulanyi as individual nga tekutte ku bizibu biri eri esigala teyina kyekoze era engeri yokka gavumenti yandibadde esobola okukuba mu Kyagulanyi kwe kukwata n'egamba nti amasomero tugazimbe tugateekamu like tugawe facilities zegeetaaga byonna like services tugende ku malwaliro the same abantu enguudo tuzikole awo yengeri yokka gavumenti yebadde egenda okusobola okulwanyisa Kyagulanyi of which tesobodde kubeera successful mu kyo kati emyaka egiyise gyonna egi 5 kati era kyovulabo kana akalulu ke tugenda mu 2026 eno gavumenti egenda kusanga obuzibu we yalowooza nti bwegula media houses neziteekako n'amateeka agazifuga nti tokyazo oyo tokola otya egenda bejjewo Kyagulanyizimu of which Kyagulanyi is not an individual yenga ye Kyagulanyi himself is an idea kati idea eyo olw'okuba nti ayimiridde ku nsonga ezo zibagamba abantu abujje zibanyiga kyekimuleetera okuba omusajja atakwatwako kati yo gavumenti yalowooza bw'enaagulirira ba propagandist ne bamusiiga akasa egenda be mu mazi amaanyi ndowooza mwakirabyeko olw'amaze omota nti time za campaign zitandise mulaba ekiri mu ggwanga okitegeera oyinza olowooza mu ggwanga mulimu ekibiina kyokka kimu ekitambula lwa nsonga ki olw'okuba yamala obudde oba emaze ebbanga lingi ng'efokasinze ku kusasula abavuma Kyagulanyi neetakwata ku bizibu bali abantu abalonda Kyagulanyi 2021 taba nti baguyita muyaga kati kam this year 2026 ate negenda kujja egenda kuba tsunami lwa nsonga ki nti abantu ebizibu byali ayogerako 2021 olw'okuba twali mu time za kanayo kyani lockdown biki bwe tunaatuukira mu 2026 ate actually mu myaka gino egiseetano byekubisizza ekitegeera nti wali eri abaali tebannamutegerana bulungi mu gino emyaka 5 gyamaze nga ababuulira nga nabo atandika ababuusa ng'akozesa media platform gye yajja naye ya social media abasinga basitusa amaaso bageebikudde abantu babagobye ku mataka bakoze biki kati waliyo omuntu gwasobola kugoba ku kintu kye ng'aba spearheadinze mu kikola ge gavumenti ate n'ogamba nti oyo muntu akyasobola okukola ki
okusupportinga government eyo definitely kisoboka kakati yemaze obudde bungi ngegula abayimbi bannakatemba ne bawa sente tulama nti akalulu ka 220 kali expensive neti wali kalulu kagenda kusinga costinga government nga kana aka 220 lwaki era namwe mukirabyeko tikyagulanye gyayita yetaaga ekitonde ekinene nnyo sente zimumala mu mafuta okusobola okutuuka wa kubawagizibe naye ate government yetaaga okusponsoringa n'abalina okujja kulaale on addition to that eyina okubateeka mu transport ate bawenezi n'abazaayo emale bafumbye n'ekyokulya ovuiki kyagwenyo takikola kati olwonna eyo expense era kana akaluwe kanagwero jawulira nti eno government ejabba ke kalulu akasinza okubeera costly leave alone that n'emyaka gyonna egiyise ababadde ba propagandist baayo sente zibagiriddeko nyingi naye ng'eganya okuteeka services wansi kati kino kitutwalawa nti kana akalulu ke tugendamu being it government elemedde okukwata ku bizibu Kyagulanyi yayimirirako luli akalulu ne bajja ne batugamba gwali muyaga kati ate ku luno kigenda kubeera wasi keep in touch with this platform omanye